Mugencha leero ababbi bafuusa ababbi mulirwana bamutidde mu musiri gwa munne ababbi babbye emmotoka sipiika naye bamutwala. Akakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa okwekenneenya n'okubaga amateeka agafuga entambuza y'emirimu ka Parliamentary Committee on Rules and Discipline kongedde okuluma. Kakano kaagala ababaka ba Paalamenti abasomola ebyama ebiri mu alipoota za Paalamenti ne babiwa bannamawulire nga alipoota tezinnayanjulwa mu Paalamenti mu butongole bagobwe okumala entuula 3. Ekibonerezo kino kiri mu alipoota y'akakiiko akakwasisa empisa mu nnongoosereza mu mateeka ga Rules and of Procedure agalungamya entambuza y'emirimu mu Paalamenti. Akakiiko okuleeta ekibonerezo kino kasinzidde ku alipoota ezizze zisomolwa ne zifuweebwa bannamawulire nga tezinnalanjulwa mu butongole eri Paalamenti ng'oluusi alipoota ez'ababaka bennyini be bazisomola ne baziwa ab'amawulire sinakindi abantu abanokoddwayo mu alipoota ezo olwo nno ne zifulumira mu mawulire. Kaakano akakiiko ka Abdul Katuntu kaagala omubaka gwe baanokoddeyo mu kusomola alipoota asindikibwe mu kakiiko akakwasisa empisa abonerezebwe omusango bwe gumukka mu V sipiika amugobe mu Paalamenti okumala entuula 3 ng'ekibonerezo nti n'abalala nabo balabireko. Alipoota nnyingi okugeza ezizze zifulumira mu mawulire nga tezinnayanjulwa ogeza nga alipoota yakolebwa akakiiko akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti kakosase kaali kakulemberwa Joe Ssenyonyi nga mu kiseera kino yakulira oludda oluvuganya gavumenti nga alipoota eyo yava mu kunoonyereza ku mivuyo egyali mu ntambuza y'emirimu mu kampuni y'eggwanga ey'ennyonyi. Alipoota eno oluvannyuma sipiika Anita Among yagaana esome mu Paalamenti kubanga yali efulumidde mawulire. Ebyali mu alipoota eyo n'emivuyo gyonna gyakoma kuwulirwa n'okusomwako mawulire. Paalamenti teyagikubaganyako birowoozo era terina kye yasalawo kyonna ku abo abaali banokoddwayo. Akakiiko ka Paalamenti kano akakwasisa empisa kagamba ti alipoota z'obukiiko bwa Paalamenti bwe zisomolwa ne zifulumira mu mawulire bingi ebiri mu alipoota ezo bijungululwa n'okuteekawo embeera etali nnyangu eri ababaka ababa bagikoze naddala singa ebaako beerumya. Akakiiko kagamba nti alipoota zirina okufulumira mu mawulire ezo zokka ezanjuddwa mu butongole so si ezisomoddwa. Abazigu ab'ebijambiya balumbye ekifo awasimbibwa mu mmotoka giyite parking ne batta omukuumi ne bakuulita n'ebimu ku bidduka byabadde akuuma mu zooni y'okubuyinja ku kyalo Nkumba Central mu bitundu by'Entebbe mu kiro ekikeesezza leero. Omusasi waffe George William Kakooza kaagatuwe. Kaseera ka miranga na biwoobe eri abantu ababadde batereka emmotoka zaabwe awamu ne pikipiki ku parking ya Mukadde Nansubuga Winfred ku Buyinja ku luguudo olugenda ku mwalo gw'e Kasenyi ku kyalo Nkumba Central mu bitundu bino eby'Entebbe. Omukuumi wa parking eno ategeerekeseeko erya Roland Byamugisha abazigwa b'ebijambiya bwe bamulumbye n'alwanagana nabo gye biggweredde nga bamumizizza omukka omusu mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kitegeerekese nti ebadde ensintano y'amaanyi okuva ku balirwana b'ekifo kino ekikuuma emmotoka awamu ne pikipiki nga baawulidde okulwanagana ku ssanga 11 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero, kwe kutegeeza abakulembeze mu kitundu nabo kwe kudduka bunnambiro. Ssentebe w'ekyalo kino Peter Mponya ategeezezza nti baamukubiridde essimu naye ategeerezaawo poliisi kyokka we ziweredde essaawa 3 nga poliisi ekulembeddwamu osi w'okubayita ababiri atusingwize Eston etuuse mu kifo kino okwekenneenya ebibaddewo. Nnyinza okutegeera nga ssentebe w'ekyalo ssaawa zibadde 12 n'eddakiika ezigwamu kwe kutegeeza bakama baffe aba poliisi osi wabayita atwala ne mukubira nange nenzija wano naye mawulire mabi nnyo ga nnaku pikipiki z'abantu bazibbye zifulumye olw'obunafu era buyinza okuba nga oluusi buli mu kifo oba buli kuffe ng'abakulembeze b'ebyalo nti ebintu ebimu abantu badde baleeta buleesi tebabiwandiika. So twongera okukubiriza abantu bonna mwena gye muli nti oli waleeta ekidduka kye muwandiike mu kitabo, wandike erinnya lye, wandike ennamba y'essimu, motoka kika ki gy'aleese, yakala ki, ebyo byonna bibeere nga at least bibeera mu bitabo. Ebifo nga bino ebikuuma ebidduka by'abantu obutabeeramu muntu omu akuuma. Security bwe batolinawo kamera yongerawo omuntu owokubiri kubanga abantu bwe babeera ababiri basobola okulwanaganako oluusi n'obubbi.
tugambe n'ebidduka nga ebyo omuliro bwe nga guguze era abantu abo basobola okuyambako ki ku mbeera bwe baba nga baliwo babiri naye omuntu waba akuuma ekifo kino kyonna nga akuuma ebidduka bino emmotoka ne pikipiki ng'aliwo omu ebiseera ebisinga kiyinza obutatuyamba nnyo nga omuntu akuuma omu so twongera okukubiriza abaleeta abantu okukuuma okubanjula eri ofiisi za LC. Kitegeerekese ti pikipiki ezisoba mu 10 zalibanga zaatwaliddwa abazigu bano saako ne ssente omukuumi ono zabadde yajje ku bannannyini bidduka ebyasuze mu kifo kino. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Ebyo nga bikyali bityo ababbi ab'emmundu batadde emisanvu wakati mu luguudo oluva Empigi okudda mu disitulikiti y'e Butambala ne Gomba baliko abafumbo be bakubye ne babako n'emmotoka yaabwe. Omusasi waffe Patrick Serugo kalutuvire ku ntono. Obunyazi obwo bwabadde ku kyalo Lugo Lukalu Kalamba banga sidde n'okuva mu kibuga eky'Empigi ku ssaawa nga 3 n'ekitundu ez'ekiro ekikeseza olwaleero ababbi abagambye okubanga babadde bana nti nga bambadde ebyambalo ebyefaananyizaako eby'amagye bwe baatadde mu luguudo wakati akapande akeefaananyizaako ng'obwo poliisi weteeka ku makubo okuyimiriza ab'ebidduka nga we baategedde waliwo ekibira kya kalitunsi. Abafumba abagudde mu babbi abo gye kyambadde Eric Ngoboka ne mukyala w'Embabazi Claire abatuuze b'ensangi Central Zone mu disitulikiti ewakiso nga bano ababbi babatulugunyiza bya nsusso. Era omusajja ali ku kitanda mu ddwaliro ly'Eggombe Butambala ali mu mbeera mbi. CBS ekitegeddeko nti abafumba abo babadde bava mu bitundu ebya disitulikiti e Sembabule nti bwe balabye akapande mu luguudo basoose kayitako kyokka ne bayimirira nga balowooza nti poliisi yabayimirizza nti era olwabadde okuyimirira ababbi kwe kubasikambula mu mmotoka ne batandika okubakuba n'okubasamba nga mu kubakuba obwedda bakozesa kigala kya mmundu nti olwo omukazi kwe kwemulula n'adduka n'atandika okukuba enduulu n'oluvannyuma ababbi ne basimbula mmotoka y'abafumba eyo ey'obuyonjo ekika kya Toyota Subaru Forester namba UBM 753M ne babulawo kyokka poliisi ennawunye y'e Butambala yatuuse mangu era we bukeeredde ng'omuyiggo ku babbi abo wamu n'okuzuula mmotoka eyabbiddwa nga tebinnavaamu kiramu. Omu ku batuuze mu kitundu ekyerugo Kalamba Butambala abadduukiridde nga ye Haji Najibu Rwanda Gabule agambye nti ekitundu ekyo kifuuse kya bulabe nnyo. Bo bali ababadde bavuga emmotoka babadde basuubira nti oba poliisi eyataddewo road block naye bagenze okulaba babayimiriza babasise mu mmotoka nga babakuba ne babasamba. Omwami n'agezaako okuvumbagira omuntu omu naye abadde n'emmundu ne bamusindika eri mu Kigoma ne bamugenderako babiri naye omukyala we abeesimatuddeko n'adduka ne bagezaako omugoba n'akuba enduulu. Kaakati ne basimbula emmotoka ne bagenda n'akapande ne bakateeka mu bbuutu tebabadde batadde mu kkubo. Naye tusaba poliisi y'Ekibibi ewantu awo wano erugo mu Kalitunsi wano n'eri mu Lubira ekkubo lino lifuuse lya bulabe ate nga waliwo ekkoona era balwanyise n'embeera eyo kubanga tibeefaananyiriza omuntu talina waaganira kuyimirira ng'alabyewo poliisi stop nga bataddewo akantu mu kkubo naye ng'ate abakataddewo bantu bakyamu. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu yenna alina eddembe okuddukira mu kakiiko ka Judicial Service Commission singa aba alina kyeyemulugunya ku nkula y'omulamuzi nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Ennyingo 128 eya ssemateeka y'eggwanga n'akawayirako okusatu akatteeka erya Government Proceedings Act kalambika nti tewali mulamuzi n'ayinza kuvunaanibwa musango nga gwekuusa ku nkozesa y'obuyinza bwe obw'ekiramuzi era tewali musango guyinza kuleetebwa eri omulamuzi oyo mu ngeri ya ssekinnoomu oba
nga guvunanibwa gavumenti nga gwekuusa ku mirimu oba ebikolwa eby'omulamuzi by'abakoze mu nkola ye ey'emirimu egy'ekiramuzi. Naye ate tekitegeeza nti omulamuzi yenna tayinza kuwaabirwa, naye atawaabirwa mu kkooti bw'abanga waliwo omuntu yenna yeemulugunye ku nkola y'emirimu ey'omulamuzi, alina eddembe ly'okumuwaabira mu kakiiko akakwasiza empisa ez'abalamuzi, akakiiko aka Judicial Service Commission. Amasasi ganyoose ku kyalo Serinnya 7 mu ggombolola y'ekibinge Bukomansimbi mu kiro ekikeesezza leero. Ababbi bwe balumbye omusiri gw'emmaanyi oguweza yiika 205 kakkana ng'omwattiddwa. Omusasi waffe Baraka Sebufu Junior kalutuvire ku ntono. Attiddwa ategeerekese nga ekazibwa Mavini myaka nga 26 nga nzaalwa ye Kalubanda mu kibinge, naye nti abadde abeera Kamenyamiggo ku kyalo ekiriraanye omusiri amasasi we gavugidde. Kitegeerekese nti omusiri gw'emmwanyi guno kumpi ogwenkanira ddala ekyalo gwa mugagga Dumba Muwawu, ng'abavubuka abagenza okugubba babadde tebakiteebereza nti gukuumwa wa mmundu. Okusinziira ku ebyokwerinda w'ekitundu, ababbi nga bakulembeddwamu kati omugenzi Mavini Kazibwe, omusirikale abadde akuuma omusiri gw'emmwanyi ogwo, abalabuukiridde era n'abalagira bayimirire, kyokka mu ngeri ey'olusaazisaazi Mavini oyo n'asemberera omusirikale mpolampola n'ekigendererwa eky'okumusikako emmundu. Kumbe olugalo lw'omusirikale lukutte Manduso, ekiddiridde ge masasi okunyooka, era oyo afunye agawera agamuttiddewo. Poliisi omulambo egututte mu ggwanika ly'eddwaliro e Masaka, ate ye omusirikale ne yeetwala nti ku poliisi emisanvu okwennyonnyolako. Ebbeeyi y'emmwanyi kaakati egula $50 eddebe ebbisi, nga naye ne sizoni ewedde. Okufa bwe kuti kwaliwo kungi mu misiri gy'emmwanyi e Bukomansimbi eno, anti nga buli omu akuumya kyalina okwetangira ababbi. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Amyuka Ssenkulu wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe ddaaki yeekubye endobo akomezzaawo omusomesa Dr. Deus Kamunyu muhwezi gwe yabadde agobye ku ntandikwa ya Sabbiiti eno mu kiseera kino nga kasozi kabayivu kajjuddeko endooliito. Dr. Deus Kamunyu ng'era atuula kafuza ka University Council, Professor Nawangwe yabadde amulanze nti yayingizibwa ku ssettendekero eyo mu bukyamu, era yabadde ataddewo akakiiko ak'enjawulo kamunoonyerezeeko ng'ebbaluwa emugoba yagiwandika ku ntandikwa ya wiiki eno. Kaakano agava Makerere gategeeza nti Professor Nawangwe yeeteza akalipo ate yawandiisa ebbaluwa olunaku lw'eggulo nga yeetondera Dr. Kamunyu, n'ategeeza nti amaze okwekenneenya bulungi ebiwandiiko byonna n'akizuula nti mu mwaka 2005 Kamunyu baamuyingiza mu butuufu okuweereza mu kitongole kya geographiya. Akola ng'omwogezi wa Makerere University omujja Betty Kyakuwa akasizza nti kituufu ebbaluwa yafulumye. Eri ku social media gisome response reason mweri genda ko ku Twitter oja kugisoma reason mweri mu balo ebbaluwa ejja ekakasa kusinga ebyange bingi okwogera sombadde nzabasoma ebbaluwa eyo. Ssentebe wa Muwasa Dr. Kulu agambye nti okutwaliramu basanyufu n'ekyo ekikoleddwa kubanga kiba kimuzza ku mulimu gwe, naye nga tulowooza nti tekyakolebwa mu makubo matuufu, kubanga twoboolaba nabo baayanga okukijjawo mangu, baalabira ddala nti bye bakola byali biswaza. Tulowooza nti ekitongole kirina okugoberera polisi zaakyo okulaba nti abakozi bayisibwa mu ngeri ya kitiibwa, si kutyoboola ddembe lyabwe buli lukya. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi mu bitundu ebya Busoga eggalidde omusajja wakati mu bukuumi obw'amaanyi ku bigambibwa nti abadde ateekateeka okukola obuyeekera ku ggwanga. Omukwate Bashir Waiso wa myaka 59 egy'obukulu. Poliisi etegeeza nti musajja mukulu oyo aliko abaana babadde awandiika nga abasuubizza okubafunira amasomero n'emirimu ku bwereere gye biggweera nti nga abatutte mu buyeekera. Omwogezi wa poliisi mu bitundu eby'obuvanjuba bwa Busoga Michael Kafayo agambye nti Waiso oyo bamukwatidde ku muliraano e Kenya.
yakwatiddwa teeberezebwa okuba nti buli lwakomawo ne Uganda alinako mulimu omulala gwakola ajja n'awandiikamu n'abaana n'abatwala e Kenya oba n'ebifo ebirala yabatwalamu nti tonaba kubitegeera bulungi naye nga mwami oyo kiteeberezebwa nti mweyeekera ati saawa eno